Omukazi bamuyita Afua Naiga nga maama wa kano kapinke akayimbi. Sebo ono golaba yafera abantu abawerako 10 nga abafera Sente nti agenda bakolera visa ezibatwala Turkey, ezibatwala Dubai, ezibatwala Saudi Arabia. Abantu bamusindikira Sente zaabwe nnyingi nnyo nga boolaba wano. Ye namba ye wali yamusindikirako emitwalo 5 ne bamwongera emitwalo 5. Ne amweza cash deposit million 4 olaba wano wansi no yambuka agolo cash deposit million 2 nera million $2. N'obusente obugwamu ngayo mbiraba. Cash deposit million 2 mu emitwalo 64 bye bine ebimu ku bicupuli bya visa be yabafulumiza n'abawa. Rahma lokubafulumiza bino ebicupuli bya visa n'abavumavuma n'ajjako amasimu ge bagenda okuddamu okuwulira nti yasitudde kalina ewakiso. Abantu nga muli babi. Maama wa Pinky Afua mukazi wattu kino ekikazi omwo mukizungira n'omutwe gukiringa emboga kibbi. Maama w'omuyimbi Pinky oli mubbi yeno kalina gye wasitula nkulaba nnyabo ku sente z'abanno ne beevaamu buli kasente ke balina wabba miliyoni ezituukira ddala mu miliyoni 10. Abaana no balikanga babonaabona abaana bali beetunzeeko ebyabwe. Kale musoke muninde nkomewo mu part 2 mbasosootolere luneeno olugero part ku part. Ate tugenda kusiba ne kabalako tukasibire mutwako wafu obusiro. Tofiranga muntu sente ya visa kuba abagijje wala. Ate abasuubira okugenda okutereza obulamu. Muzanyira mu bulamu bw'abantu. Ba MP beewa mu parliament tebayisangako tteeka lya bufere ate ng'obufere butumalawo. Obufere bwa visa, obufere bw'ensimbi. Temuteeka nga buteeka temukiwanga temukiteeka nga nasira. Naye nga abasinga tubonaabona lwa bufere. Aba muntu nakwata okubanga obufere omuntu wa victim w'obufere aba talina kyakoze. Naye temulituulaawo ne mulwanisa ku bufere lwakubanga nammwe muli bafere. Ono maama wa Pinky katugeze ono mukazi ngono yafera abaana sente ez'okugenda e Bulaaya. Abaana ne bamuweereza sente ezawerako nga miliyoni 10. N'akyakuulita poliisi temukwatanga olw'okubanga agulirira abapoliisi. Bano abaana bamuwa sente zaabwe nga bagezaako kukyusa obulamu omuntu watuukira okuva mu Uganda ng'essente egaanye wano. Oli n'azannyira mu bulamu bwatyo, n'azannyira mu future yo, n'alya sente ezo. Ab'amateeka ne batafa nayo wabula bali mu kuyisa zi biro ezitakwatagana.